القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yo kanteke yo kuvanda bakanta busepo kanyini. وقال أيضا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد amatenda malungi amajivu tugatenda n'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu omutonzi waffe Allah awataliiwo omulala yenna yatutonda okujjako ye. Tumusaba okusaasira ebyengira n'emirembe abizze ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu n'abo abaamugoberera ku bulungambi bye yasomesa alayhi salatu wassalam. Tuli ku musomo gwaffe ogamba shurutu la ilaha illa Allah wa nawaqidul islam nga gwe mutwe gw'ekitabo ekya mukadde waffe Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Rasulani hafidhahu Allah ta'ala, Allah amukuume. Era nga tuli kalombolombo ak'omusanvu olunaku olwaleero tetugenda okubeera nga tufundikira oba kikafundikira obulombolombo omusanvu. Tuze tulaba okuva kasooka tuusa ne kanako olwaleero, era nga twagamba tubukwakuliza obwo yenna yagala okubeera omusiraamu mukkirizo wannamaddala okusinkana Allah ng'oli musiraamu oteekeddwa okuba nabo bonna musanvu. Tekakutanda n'omusinkana Allah ng'olinako 6 n'ekitundu omusinkanye oli mukafiiri wa kikolo, bulina kubeera 7 nga bwekutte wamu. Era akalombolombo baffe ak'omusanvu ak'olunaku olwaleero kagamba al-mahabbat okwagala ekigambo la ilaha illa Allah n'okwagala bannannyini kyo n'okwagala byonna ekigambo ekyo bye kitegeeza. Ye condition number 7. Al-mahabba kizingiramu ebintu bisatu: okwagala ekigambo la ilaha illa Allah olwagalo lwannamaddala, kitegeeza nti omuntu atakyagala si musiraamu, n'okwagala bannannyini kyo la ilaha illa Allah, bannannyini kukyogera n'olina okubaagala era nga tolina kubatamwa, n'okwagala byonna ekigambo ekyo la ilaha illa Allah byekitegeeza n'otabiwakanya n'otabissaamu maaso n'otabijerega, kikulengiza oba kikuyingiza mu bawundale y'obukkiriza era n'ofa nga Allah tabaraka wa ta'ala akakasizzaako ti mubakkiriza obadde mukkiriza. Shekhe yasooka nannyonnyola akakulizaako era ngenda kweyambisa bitabo bibiri nga bulijjo, ekya shekhe waffe Muhammad bin Sa'id Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Rasulani nekya mukadde waffe Ashekhe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allah ta'ala. Bonna Allah abakuume abasaasire.
tunamala kino nga tudda mu kya Sheikh Mazinga tulabe engeri gyanyonyola kakulizaako kituyambeko kubeera nga tongera tokkannyonnyoka almahabba. Tusose ne kya Sheikh mukadde waffe agamba almahabbatu lihadhihi alkalimatu alazima, okwagala ekigambo ekyo ekyebbeeyi ekigurumivu ekyekitiibwa era okukyagala kyo nga kyo walima dallat alayhi waqtadatuhu, nebyo byonna ekigambo ekyo byekyetaaga okubeera nga okola nobeera nga obiteeka mu nkola. Kikwetaaza ki nti swala musaala, kikwetaaza ki nti omala okukyatula kingoba ku masabo n'ogavaamu. Agamba nti fayuhibbu llah, omuntu n'abeera nga mu kwagala Allah ate yali nambeemu, kubanga ekigambo ekyo buli lw'okyagala kikusendasenda mu kubeera nga mu kwagala Allah ate oba musufu. Agamba nti wayuhibbu rasulallah sallallahu alayhi wasallam, omala okwagala ekigambo la ilaha illallah automatic nabbi ow'ekitiibwa omaze okubanga omwagala alayhi salatu wassalam. Era ekiraga nti ekigambo ekyo okyagala kwe kwagala omutume n'oteeka mu nkola bye yajja nabyo n'owewala byonna by'ataasomesa, kubanga bye yakola ye ddiini, by'ataakola si ddiini, newankubadde nga bikoze ku guno omulemi bayivu era nga baprofesa baddakutuuru. Naye obanga omubaka teyakikola alayhi salatu wassalam, kitegeeza nti naffe tulina kukikola, kubanga kyeyatugamba tukole yamanya nti mwe muli okuwona, kyataatugamba yamanya nti mulimu okuzikirira. Kyeyagamba nti man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ekotanda n'oyongera mu ddiini ze kyenfudde sirisiimu, ku kiyama kigenda kukwatibwa kikuddizibwe, either oyingire nakyo omuliro kunaku lw'okusinkana Allah tabaraka wataala. Kyagamba nti ekigambo ekyo ekyekitiibwa, agamba nti wayuhibbu rasulallah, okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kitegeeza nti ekigambo ekyo oba omaze okuba nga okisembeza mu mutima gwo. Agamba nti wayuqaddimu mahabbata la ilaha illallah, kyolina okukola kwe kubeera nga okulembeza mu byonna byewandibadde osinga okwagala, wandibadde osooka n'okulembeza okwagala ekigambo la ilaha illallah. Nga tonaba kwagala nnyo mukazi wo, tonaba kwagala nnyo baana bo, tonaba kwagala nnyo bakadde bo, tonaba kwagala nnyo bizinensi zo, motoka yo, bibanja byo, maduuka ago, wallahi number 1 kyolina osooka oteeka mu mutima gwo mu byalaavu kwe kwagala ekigambo la ilaha illallah, kubanga kyekigenda okukontrolinga byonna ebisigadde. Laavu newe nayitirira ku baana oyinza okufuna wookoma naga nti abaana bayinza okusula mu shiriki. Laavu newe nayitirira ku mukaddewo naye nga wasobola kukulembeza la ilaha illallah, ne wanagamba nti ebizibu bye birina kugwera mu ssabu. Omutima number 1 wasooka teekamu kalimatu shahada la ilaha illallah, era n'omanya nti kino kyekinfuga. Allah agamba ki? Timukaseera k'obuzibu gumiikiriza togenda mu ssabu, n'oguma n'ogamba maama nti wadde gwe wanzaala myezi 9 mu lubuto naye sigenda kusamira, sigenda mu ssabu, kale kanfe ebizibu bino sinkana omulezi wange nga ne musiraamu, kubanga kyewasooka okukulembeza byonna kyekirina okubeera nga kikufuga la ilaha illallah. Sheikh kyagambye nti wayuqaddimu mahabbata la ilaha illallah, olina kukulembeza kwagala kigambo ekyo la ilaha illallah ala kulli mahabba, kukwagala kwonna kuwandibadde oyagala olina kukulembeza kwagala kigambo ekyo kulaavu zonna. Kwagala kwonna kwoyinza ogamba nti kati njagala kino njagala kino, sooka omale mu mutima gukuteeka mu qawlu la ilaha illallah, efune ekifo ekisooka osooka ozzeeko okwagala kwonna kuwandibadde oyagala okwagalamu. Nagamba Sheikh Allah amusaasire, nagamba nti fayuhibbu llaha mahabbatan maqrunatan bil ijlali wa ta'zim, olina okwagala Allah olwagala olukusembeza gyali tabaraka wa ta'ala, wakati mu kubeera nga omugurumiza, ng'olwagala otolina lwogenda kwagala muntu yenna oyagalamu Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu nga ne tunonya okwagala okwagalamu Allah mu bitonde tekulimu, okwo kuliko Allah bw'ayogera toddamu,
bwagamba nti lyemmamba togamba nti ate omukulu w'ekika yagigaana. Bwagamba nti wasowa omuziro gwo kubanga simumenyeeku mme nakugaana kuwasa togamba nti ate gundi yagamba. Era kasita oyogera ebigambo ebyo ebyakakya kiki ebyo Allah agambye wa uhilla lakum ma waraa dhalikum besogedde ekaawo omusanga muwase n'ogamba nti ate okusinziira ku biwangwa n'ennono okusinziira ate ku mukulu w'ekika fulani tekisoboka sikakulaani Allah yakolamu ensobi ye teyalaba. Tugamba naawe oba okutte Allah ensobi naawe tugamba nti mu kaseera w'omukwatidde ensobi ofulumya obusiraamu. Allah wagamba ate naawe n'ogamba nti gundi yagamba. Kitegeeza nti wakulembeza kwagala kwa bitonde. Omulezi najja ku stepu nga yakutaana eyo omulowoozako bulowooza bamala kwogera bikunyumira mu Kulaani nga obifunamu essanyu noga Allah waffe nga yatusaasira anti bagambye nti abasajja mukiza okwasa abakyala bana olwo n'okwata kamwenyumwenyu noga ati alhamdulillah Allah waffe ono yatusaasira amanya nti tetulina bugumiikiriza bw'amaanyi. Ono aba muhaidi n'ogende wa namba 2 wagenda n'ogende wa 3 ogenda okumala booti nga emu yateredde ebyo mushiriku abinyumirwa era byaddala nga Allah yamusaasira naye mugambye nti va mu masabu va mu kuzina abalongo toyabya lumbe togeza n'ogenda ku Kaaba ya Allah ng'okyafuwa emmini ng'okyasibayirizi ng'asooka atandika ndoza kati gwe tepete wa Allah mujajinga abantu gwe musika wa nabbi mwe abajja eddiini ku mmeeri nga yabimenya nnyo bannange mwe abatuukirivu nnyo ab'omujjana kale nyanzi Mungu abasiime kale ffe kaatooke munnange fe abamu jahannama n'omugaba neesenga najjuka ebyo byonna byaki gwe mu kuloga mpombo osiramuke odde ewaani wa Allah ng'oli musiraamu. Lwaki nti mu mutima gwe yakulembezaamu shiriki n'akulembezaamu bitonde binnaabyo mu kaseera okubeera nga yeerabidde nti omutonzi yateekeddwa okubeera ku namba 1 mu kwagalibwa kwonna oyandibadde akulembeza laavu akono kakulu omuntu okubeera nga kategeera. Sheikh kyagamba Allah amusiime wakati mu kubeera nga Allah tabaraka wa taala omwagadde kikuleetera okubeera ng'oli baina alkhawfi warraja ng'oli wakati w'okutya n'okubeera nga Allah tabaraka wa taala wakati w'okutya n'okusuubira wakati w'ebintu bibiri kubanga lwotya Allah tabaraka wa taala kikwetera okubeera ng'oli wakati w'okutya n'okusuubira kubanga omwagala gw'oyagala oyo osuubirayo okubeera nga either okubeera nga Allah tabaraka wa taala alina kyeyakugaana n'ogamba asijja kukikola n'otya n'ogamba nti Allah wange wanankwatako olukwata lujja kuba lwanjawulo kino okireka. Allah n'agamba nti ekyo omuddu wange obanga akirese kitegeeza nti ekyo kiri mu kutya kwantiddemu era aba amaze okubanga artist agondera kugamu ku mateeka g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Sheikh kyagamba nti wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah min al amkinati n'ekiraga nti Allah omwagala kano kapointi kakulu nnyo n'ekiraga nti oyagala Allah era ekigambo la ilaha illa Allah wakisembeza ku mutima gwo ne kibanga nnamba emu mu byoyagala byonna. Agamba nti wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah min al amkinati n'obeera ng'oyagala ebyo Allah byayagala subhanallah amakulu nti okwagala Allah byayagala kabonero akalaga nti Allah okola ki omwagala ate kitegeeza nti bw'otamwa Allah byayagala kabonero akalaga nti okoze eki ojeemye. Kati wanaagambye nti wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah min al amkinati n'ekiraga nti Allah w'omwagala tabaraka wa taala kwe kwagala ebyo Allah byakola ki byayagala. Agamba nti min al amkinati waliwo ebifo nga Allah byagala nga naffe kitukakatako kukola ki okubyagala kubanga omutonzi waffe akola atya abyagala. Obeera ewaka ng'omusajja alina kyayagala ng'omukazi takyagala kitegeeza nti omukyala ono olwalaavu gy'alina ennyingi eri omubaawe kiyinza omusendasenda okwagala baawe byakola atya byayagala asobole okuba nga akuma omuki omukwano bawe ayagala nnyo okubeera nga ali emmere eyokya oba akumye ku ssaawa 6 kikakata ku mukazi okuyimuka okumugumya ki emmere webadde akayagala chapati ng'eyokya ava ku bino ebigize kitegeeza nti omukazi alina okumeka sure nti ategala mu kusawa 9 nga atunula asobole okusiikira omutabuli chapati ekola ki era ekyo bw'akikola nga waatakikolaga nti kituufu nandikwagadde naye tetukwasaganya bintu bimu era ekyo kiyinza omuweesa talaka
kazi tetwakwatagana ayagala birala njagala biki njagala birala kitegeeza nti okwagala Allah byayagala kamu kabone yakalaga nti okola otya nga Allah alina ebifo byayagala. Sheikh kyagamba nti Kamakkata al-Mukarrama ng'ekifo ekiyitibwa Makka bibifo Allah byakola ki mu bifo Allah byayagala jamu mukono togireeta mifalla muli malaye zetunda abulako kimu kuba tekamujjinja mwenna mufundikire nga mufuddewo ne mu bifo Allah byayagala Makka kyeza nti n'omusiraamu okwagala Makka kikakata ku musiraamu okwagala yagendayo teyagendayo olina okukola ki olina okujagala kanayagala ntya we simanyi Sheikh Allah wali omulabyeko tomwagala kati ne Makka jagale kasita nekyasi nene efaanana byajja gwegenda ku TV kati bali ku hijja live gwe tegawo laba Kaaba yadde onagenda tuukayo ngo omanyi wekola etya nga togiyita ffene ng'omanyi wefaanana naye Allah ffe twamukkiriza wakati mukwandi tukola ki tetwamulabako kati okwagala Allah byeyagala kabone okalaga nti Allah omwagala ng'okwagala ekibuga Makka Allah kyeyagala kabone akalaga nti Allah okola ki teza nti omuntu okukyawa Makka nga tayagala nsi eyo tayagala kitundu ekyo kabone akalaga nti ekituufu tayagala ani tayagala Allah tabaraka wa taala kyagamba nti wal madinati nabawiya n'okwagala ekibuga kyani kya nabbi ekitibwa Madina ekyo Allah ekibuga akyagala tabaraka wa taala era ebyengera bingi ebiri mu kibuga ekyo eswala yayo si yeyene mukono eswala ye Makka si yeyene wantone si eyo ku sipirimu eswala yayo si ye China yanjawulo era abantu bayagayaga kubeera nga bagisaalirako at least n'asaalira eyo wosanga abamu ku bahaji niye bagamba ye wasaala ennyo wikisi ze 2 wadde nate asaalayo ngati nayola buyozi mwe muli nkwata mmwe nunnemerako nze nkola no sabbaani ngonnemerako swala nali Makka wikisi 2 Madina 2 kati Kaaba swala wezi tuwa weziti ne Madina weziti kwata kayichuleeta ofunye mupempera mekaawo oli mbukadde buna Allahu akbar kati toddeyo ku mwenju yitawo buyisi nze siri levo zammwe we man ndi wano just mamba yamba Mungu begobeko Mungu begobeko eri kafu walekere swala bwete akola atya akafu wala kati ije yakola yaki tugobegobeko tuli byakwegoba bino si byakwegoba nti kauna kwata ko bino byakusiiza ajo mba munyumizako yagenda ku nyumba ya Allah ku Kaaba nasaba Allah ebintu byali bisatu subhanallah abinyumiza muwalimu katugwane nti katwale emboze eti ali ntufa basingo manyi byali bimeka bisatu kuba yamanya nti no Kaaba wende duwa zanukulwa talwawo Allah nagatifu Allah wange ekitufu nkusaba wenzire Uganda swala njikoye ejo swala nkoze iki nyamo njeke swala emenya ekyo kyo nyamba ndi ku Kaaba nage ekyo kubinja njalo mpe ku sente nkoyo obwavu ekyo kusatu nkusaba mpe okuzigaba okategedako ebintu bimeka bisatu byanjawulo wali omugaga naye nga tata ng'akwetolooza jangu ona bagenda ku magharibi itawo ng'ate waali akuwa essaawa zagenda okubanga yabuuse dda nojja n'otulawo n'okuba essimu ate naakavaawo olesitula tokwata budde jangu ekya ŋŋamba kimutompe kusinga wokola ki wonzunza abagaga webalinga tebata ne mukaba n'amasannyalaze gabateka ag'omuzikiti ng'agisula mwali awulira ne bagalya buli gwosobola okulya amasannyalaze era nayita wali ku gundi nga kuliko pointi 2 byalazeewa mu wikisi 3 Allahu akbar taatuwe nasonazikaliza nayogerera ebyo mugambo tonotono kati nagati Allah mpe ebintu ebi bisatu eswala gyentaaseko nga nzize Uganda ekyokubiri kusaba mpe sente ekyokusatu mpo zigaba nakomawo imwogerwako Allah yanukula nekina yayanukula angamba nti aji Allah yamuwa sente wallahi ng'azigaba mu mbeera yo
naye nga n'omuteekamu omuguwa nga bakimye swala agamba ndeka ndi duwa yakukaaba Allah namusaba akoze ki antaase swala ndeka wallahi tasaala yangamba sheekh omusajja nakola atya tasaala era agamba ensonga egi Allah yakola atya yayanukula edduwa zange nali kukaaba ne mugamba ntaase swala ya salaam kakati oyo lamula Allah yasinga omanya eyo fujjo sheekh wote ebyo tebisoboka tuteekwa kusaala era edduwa agisaba nga genze Maka kafu yentandikwa ya Allah okwokya obutava mu muliro kufa nga tokola ki nga tosaala Allahu akbar kategeeza nti omuntu ateekeddwa okwagala ekibuga ekyo Makka kubanga Allah akola atya alina okwagala ekibuga kya nabbi kubanga Allah akola atya akyagala agamba nti wal masajidi umuman n'emizikiti gyonna okutwalira wamu Allah akola atya ajagala kagubere nga guli eyo wansi kabaseke oba guli eyo wansi Butambala oba guli eyo Bugerere wansi oba eyo Bukomansimbi gulina empagi nnya naye nga muzi abantu bagusaaliramu eswala Allah agamba nti wa anna almasajida lillah emizikiti gyonna gyani gya Allah kitegeeza nti buli muzikiti we guli nyumba yani tasobola butagala nyumba ye kati na yenna akyawa omuzikiti kitegeeza nti Allah omukyayi kati ekiraga nti Allah omwagala kwe kwagala byonna Allah byayaga okyagala tokyagala olw'okuba nti omutonzi wakyagala weekeke ekikokolo otya okyagale waye ate Allah akyagala ate tukole tutya n'oyagala yewawo Allah kyayagala nga kibi wanje okujjako ate ffe abantu tulabanga ekiki ekibi ne Allah waffe buli kyayagala we tukyagala lyekkubo ly'okuyingira ejjana nga taasiza omuliro Allahu tabaraka wa taala kati shekh kyagamba wayuhibbu ma yuhibbuhu Allah tabaraka wa taala min al azmina olina okwagala ebyo Allah byayagala waliwo nga okwagala Allah byayagala nga biseera naye nga Allah watulaba ebifo bino bise waliwo ebiseera nga Allah byagala nga yabiterawo nga sizoni mwe tulina okwongerera ku minzaani yaffe mubwa okola katono n'ofuna kiki kinene ebyo biseera era Sheikh agambye Ramadana omwezi gwaki ogwezi gwa Ramadana Allah agwagala tabaraka wa taala olw'okwagala kwagwagala nagamu gonna mugusiibe ate munagusiba empeera nze ngimanyi sina gwe njibuddeko n'ogu fa innahu li wa ana ajizi bihi kwange nze ngenda okola ki kiragala avu gyalina kulamanza tekitegeeza nti ayagala hijja tayagala zaka wabula olwagala mu Ramadani n'empeera yakola atya yagyesigaliza yagenda ogisasula yamanyi g'osaana mmeka oli asaana mmeka kubanga ffenna tusiiba ne tusiiwuuka naye ng'ebikolwa byanjawulo waliwo asiwukira ku firimu nga ye agamba nti nze wano Allah wazaswawo museera okugiwulira ate we siraba firimu ate nnya n'okusiibulukuka oyo ng'ali awo yawungiraawo nga nti ate nze akapiira ako olusimbirako ne mu betingi kale okutwala kadde manyi syeyi nawooza nti ategeera manyi syeyi gwe syeyi kyokyeyisa kigwe naawe gwolema ntebega osiba ote n'ogenda mu betingi olwo kati ogenda funa mpeera zenkana ezo Allah yakola ki so agamba nti oyo wa betingi afuna bwezi sirina buyinza obwo kuba nina beti yakola atya tiyabulina kati okwagala ekiseera ng'ekya Ramadani kikakata ku buli yenna yagamba nti la ilaha illallah era bw'okyawa Ramadani kitegeeza nti Allah omukyayi ate bw'omukyaji bigwera omanyiyo agamba nti wa ashiri dhil hijja n'okwagala ennaku zino 10 erisooka mwezi ogwaki ogwa dhul hajji subhanallah 10 lino lye tulimu erikyajja liyinza okukomawo ng'oli wansi wa ttaka zino ennaku 10 kyekiseera Allah kyasinga okwagala kitegeeza nti naffe okukyagala kitukakata kukola ki okukyagala mulimu ebyebbeeyi mulimu olunaku olw'ebbeeyi yaumul arafa kitegeeza nti okulwagala obwagaza ennaku zino kabone akalaga nti nawe Allah okola otya omwagala kyova olaba nti batuga buli kalimu konna akalungi nabbi yatuga mukole mutya mukakole buli komanyi nti kaki kusiiba kulabenga kulungi siiba
saddaka kulani soma chicho yagala ki kulabirira bamulekwa muzine naku befugeti abo mbandekere buli kali kubanga tuli mu kiseera Allah kyasinga okukola ki okwagala naffe kyokata okukola ki okukyagala. Sheikh kyagamba nti wa ghayriha n'ebiseera ebirala aganti wa yuhibbu man ahabbahumullah min al ashkhas n'okwagala abo Allah bayagala mu bantu. Abantu fenna Allah fe yatonda fenna Allah yatonda naye ate alina bakola atya bayasinga okwagala nga bo yabasukkulumya ku bitonde biki ebirala. Naffe tuteekwa okubaagala kubanga omulezi w'ensi yakola atya yabaagala. Agamba nti kal anbiya nga bannabbi be yenna akyawa nabbi ogwo kiyinza okukuleetera okubeera nga obusiraamu obulengeza. Agamba nti wa rusul okwagala ababaka be kubanga Allah bw'abaagala tuteekwa okwagala bonna bakola atya bayagala. Teza nti omuntu akyaba omubaka ogu abeera amaze okukyaba baka bonna neweyagalako omu noga nti abasigadde abo sibeekakasa gwenge yabatuma tugamba naawe insha Allah tetukwekasa mu bukkiriza abo n'obusiraamu bwo tukubuusabuusa. Sheikh kyagamba nti wal malaikati Allah yagala zi malaika naffe tekokuza obamanyi tobamanyi wamulabako tomulabangako okumwagala kitukakatako kubanga omulezi waffe bwatu bwakola atya bwatazewo naye abaagala naffe tunakuba kubaagala. Agamba nti wasiddiqin Allah yagala nnyo aboogezi b'amazima. Kyeza nti opozinayo kituufu Allah akyawa nnyo abalimba. Kati Allah wabanga yagala nnyo aboogera amazima naffe omuntu ayogera amazima mu community oba mu society tuteekwa kumwagala. Ne tunamukyawa tutya Allah ajja tusa kaseera atukake tumwagale kubanga ayogera mazima. Kitegeeza nti omuntu yenna omulimba tuteekwa kumukyawako obulimba bwakola ki bwayolesa kubanga Allah tayagala bulimba. Agamba nti washuhada Allah yagala nnyo abo abasajja abafidde mu ntalo z'eddiini tuteekwa kubaagala yadde nga tetunabalabako nti gundi baba tusomesa nti gundi neba batatugambako mu basahaba bafira mu ntalo z'eddiini wabanga Allah abaagala fe bani abatabaagala. Nagamba nti wasalihin Allah yagala nnyo abalongoofu abakulembera n'abajja oluvannyuma lwabwe n'abo bonna abaluguna omulembe n'abalijja nga ffe tukoze eki tuvuddewo kasitaaba ng'ali mu bigere by'abalo oyo Allah amwagala. Kitegeeza naawe osobola okubeera mu kanyomero kano ak'abalongoofu Allah n'akola atya n'akwagala. Nange n'omulala yenna weewale shiriki nywera ku tawhid sala sala kasete mekali gende Makka leta hijja siiba kola akalimu konna Allah akamusanyusa nombaka ke yalagira toyib oli mbalongoofu tula mu ddiini some eddiini yo. Kitegeeza nti osobola okubeera mu mikwano gyani gya Allah. Agamba nti wama ahabbahu Allahu min al af'ali waliwo ate ebikolwa Allah byayagala nga bikola naye nga Allah ng'ekikolwa ekyo wookikola Allah akyagala. Kitegeeza nti naffe tuteekwa okwagala ekikolwa ekyo kubanga Allah akola ki tegeeza nti atamu ekikolwa ekyo aba atamiddwani Allah. Sheikh agamba nti kasala ng'okusaala omuntu yenna ayagala la ilaha illa Allah kyatteekwa okwagala eswala kubanga oluvannyuma lwa shahada ebbiri swala kati ogamba nti Allah mukkiriza n'eswala eno ekyaganye kati wamukkiriza ki tukinyole tukitegeere tetunya kitegeera buki kwa ogamba nti la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah kitegeeza nti byokakasiza ebyo step number 2 okakasa nti biri byogedde na mazima kusaala. Agamba nti wazaka n'okutola ki zaka kikolwa Allah akyagala abagagga bane mutole zaka kikolwa Allah akyagala. Bwagamba nti tola nkumire maali yo tulabanga imaamu azza okubeera nga akubbako ssente kuba mulina kati muzimbi amaofisi n'amayumba imaamu ajja omulengera nga tonna ye imaamu ali kweraba bambi yeraba bwerabi poza ate gwe
omulengera ono najazunga tazze kubya zakono manyi babala kati eno season manya season mugambe siriwo mugenzi siriwo nagenda mu office yeyo kubanga wagalawo oluji tawulira gwali eno tawulira naye takola atya wabula bayabira ku computer era akulaba eringo yogera n'omukozi naseka ne imaamu alemerako bamugambe siwo naye era ayagala kuyingira nenga imaamu bambi sikuzunga la akutaasa kulya sente etaliyo sheyi nga si yange etya nga tukoze sheyi mulimu sente ya mwomo temuli yaffe nenanyini nsi neggulu eyakwazikako akimanyi nti woweza omutemwa gwa zaka bwogulya oba olidde mali etali yiyo muwe zaka muyite baimaamu bababale gwe weesiga akubale buti imaamu muli mu nkola bwe guti natandika bwe nti ndi mu bukadde bwe buti Allah manja mmeka nti obukadde bwe buti Allah muwe emitwalo 3 tigokka mwongedde mu 5 nti barakallahu fika obulungi budde eri ani budde eri ggwe tayib agambye Sheikh Allah amsaasire agamba nti wasiyam olina okwagala okusiiba kuba ekyo ekikolwa Allah akyagala wootamu okusiiba kitegeeza nti ekikolwa ekyo nanyini kitulagira nawe omutamiddwa yani ya Allah agamba nti wal hajj ne hijja olina okwagala ekikolwa ekyo ekyokugenda e Makka tolina kukyeta kubanga Allah akyagala kulambula nyumba ya ate ebirungi bidde eri ggwe tebidde eri Allah hatta ne bw'ogaana okgenda takola atya tasarwa wabula ate gwo osarwa kubanga agenda kwokya lwaki ofudde tokoze hijja ate gwadde n'obusobozi tolina ansa gy'ogenda kumuwa naye omuntu omusanga akuba ebituli mu hijja naga nti seeka hijja eyo ndabanga ka bizinesi k'Abawarabu manyi nabbi ono yeri mugezi Abawarabu abagezi kuva dda tebagala kufa bwavu tubati esiza bwe zirimu amafuta buli kimu bakirina kati hijja eyo kimanyi nka kasuzo nyako nabbi yakabatira basoroze nga buli muntu agenda atisi ne bamujjako 10% share baba bakoze bava Sudani America China ate bangambi kati China bagenze bantu bakingi kyongo kadde bubiri bala 10% bali mu meka kivata sija tebakola abo ne batuwazuhiya nuze batuwana ntono zuhiya bakumeka zo walundireyo kano omuntu gali muwebe byakola atya alabanga hijja ka business kabachi wallahi si business ya Bawarabu eno hijja ibada ojina kwekanga ngate ojina kwasanga benyine ate bagala nya abalamazi bana abageze okubanga ate babasaddakira nako ngwasanga balyawo baba balabubazi ngati bampe gole no boza kimu ka business obuwangazi obusalika ofwa ekigambo kyolina muliro ofuddo wakanye kikolwa Allah kyakola atya kyayagala agamba nti wama ahabbahu Allah min al-aqwali Allah alina ebigambo byayagala mu nsi nawe otekwa kubyagala agamba nti kadhikiri ng'okutenderezani Allah la ilaha illa Allah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah azim ebigambo ebyo n'ebirala Allah byagala yenna bitamwa n'atabiraba mu value yonna kitegeeza nti nanyini kubitugamba nawe omutamiddwa yani ya Allah teza naye tolina value agamba nti wa qira'atil Qur'an nge okusoma ekitabo kyani kya Allah olina okwagala ekikolwa ekyokusoma Qur'an kubanga nanyini saakola atya akyagala agamba nti wa minal mahabbati aidha nemukubiraga nti Allah omwagala era kati nakino waba kikoze kiraga nti Allah wakola ki tuli kakalizo no ka musanvu al mahabba okwagala ekigambo la ilaha okwagala ekigambo ekyo n'abakkirizo olina okubaagala nabyo nabyo kitegeeza kyagamba nti wa minal mahabbati aidha nemukubiraga nti ekigambo ekyo kyagala Allah okola ki omwagala taqdimu mahbubati la ala mahbubati nafsi wa shahawatiha kwe kulembeza Allah byayagala ku nafso byekoletya byayagala amakulu nti
ekiraga nti Allah omwagala kwe kulembeza ebyo byonna Allah byayaga. Okutegedde ekyo ku nafsu byekola etya amakulu nga nafsu tenaba kubanja ku kyeyagala Allah wo agamba kikukyo kyo nafsi yage yagala nnyo endongo Allah wo agamba atya ku ndongo nti togeza n'okubando okay n'olinnya kwagala kw'omuki kw'omwoyo gwe ati Allah tayagala ndongo n'ogita oyagala nnyo ebyobwagazi tyabakyala abo seeka bankolera era nze wembanga siyenzeeko sibaawo nafsi yo kyeyagala Allah wo agamba atya wala taqrabu zina muve ku buki temusembereranga obuki nogamba nti mwoyo gwange Allah yaganda obuki obwenzi. Sheikh kyagamba wadhalika li anna an-nara kubanga omuliro gw'ekitiibwa Allah nsaba Allah gututaase agamba nti huffat bishahawat gwetolozeddwa bya bwagazi. Emuliro gwa Allah yagwetoloza bya bwagazi ebiri ku muliro kwe kuli obwenzi bakyala babe abetundatunda obwenzi kwe kuli endongo kwe kuli ebintu ebyamasanyu ebyensi ebinza okubanga omuntu ebimutwaliriza nayingira omuliro nayingira etaana Allah amuteeka mukyoto kati wanagamba nti anna nara huffat bishahawati kubanga omuliro gwa Allah gwetolozeddwa bya bwagazi. Buli kyonna ekinyumirwa omuntu omukulu Allah yakigaana. Buli kyonna ekinyumirwa omuntu akuze mu myaka Allah yakigaana. Muyinza obutakitegeera ate nga kyekituufu ekyokulabirako ekituufu omuntu akuze mu myaka ayagala nnyo obwenzi si bwe kiri bintu byokwenda yenda ebyo novako noddako nodda kwoli ekyomuntu akyagala ate akyali omuto ye anyumirwa kulya buki kulya buli. Olaba abasinga okunyumirwa music bakuze mu myaka abasinga okunyumirwa obulyazamanya bakuze muki yalaba nti asobola okusolooza ensi yonna. Kati buli kyonna ekinyumirwa omuntu omukulu kuba batono nnyo abanyumirwa okusaala era wano ojjalwa nanko nti kuliko embooko ojja n'okola ki ziweze waye tujjewo ebbanja omuntu okwata obukadde 2 bameka bagenze maka maze kwateekamu bigambo gyotuuse otuuse gundi n'agenda nono n'agenda n'akuleka. Naam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
Naam. Sheikh agamba nti omuliro gw'ekitiibwa Allah gwetolozeddwa bya bwagazi. Wa jannata huffat bil makarihi, ate jana ya Allah yetolezeddwa bitamwa. Swala, zaka, ate batagala hijja, ebyo biri ku jana. Kitegeeza nti akola ekimu ku ebyo ebitamwa ebitolezeddwa jana agiyingira buki? Buyingizi. Ate yenna akola ekimu ku ebyo ebitolezeddwa omuliro ebyobwagazi ayingira buyingizi muki? Muliro. Waliyadu billahi Allah gututasi. Agamba nti wa minal mahabbat aidha, nemu kubiraga nti Allah wo mwagala tabaraka wa taala ayakraha ma yakrahuhu Allah, ye muntu okubeera nga atamwa ebyo Allah byatamwa. Allah atamwa ebintu muno mu dunia nga tabyagala bikolebwe. Kitegeeza nti ekiraga nti naawe omwagala olina kwegatta ku Allah okubeera nga naawe otamwa byakola atya. Bwabanga Allah byatamwa gwe tobitamwa, kitegeeza nti oli ku bibyo wadde ngolaba nti Allah omuliko. Kyagamba Sheikh, wa illa fa innahu la yakunu sadiqan fi mahabbatillah. Bwobanga totamwa Allah byatamwa, olwo tonnaba kukakasa nti kituufu oyagala ani? Oyagala Allah. Wabula oli mbantu just abazanyamu obuzanya. Naam, nagamba Sheikh, wa huwa muhibbun li a'da'i llahi rabbil alamin. Osanga omuntu nga ali omu ku abo abaagala abalabe baani? Ba Allah. Nga omulabo oyo bw'abaako ne kyayogera ne tumugamba ne Allah yagamba, ate ye alabanga ekyokulembeza mulabe wa Allah kye kisinga okulembeza ekyani? Ne tumulamulako oba kyalembulako kubanga mukafiiri. Lwaki? Tosobola kulembeza mulabe wa Allah ku Allah, kitegeeza nti Allah tannaba kutebenkera mu kifo kyo nti omwagalanga Allah, wabula nti oli kabaka gwosinga okwagala okusinga ani? Kubanga oda bwagiyisa ewulirwa nnyo okusinga eyani? Eya Allah mu bulamu bwo. Nagamba tolyanga mamba, tolyanga butiko, tolyanga ngabi, tolyanga mbogo, nanti ojeddira muzirogo nebisigadde. Towasanga abava mu tuluba eryo n'ogaana. Allah n'agamba mubikole, oli byabagaanyi. Noga tekisoboka. Oyaba muganda wo. Oyaba muganda wo. Lugave ku lugave, sister and brother. Sheyi mubeere mukuba netu. Beere temuna kusomesa mu bantu. Nga mujja muwabye eggwanga. Waliyo awabye eggwanga okusinga gwe. Futuleeza ggwanga. Kubanga baba jaddo kumulamwa bakulemesa okuwasa gwali wegombi olw'okuba muna muli banjovu. Nenga mukula ntekola etya temumanyi. Nawe n'ogenda ku bigambo bya Wakayima ne wangu tuwasanga wanjovu, anti nawe oli wanjovu nimbeera ba family. Nga mukufiira otajja mukumanyagana tabeerayo, mugabe maali nga tajja, kola ekiraamo nti wemanga nfudde maali yange yonna buli wanjovu ajja afuneko. Ali e Masaka ajja kujja, e Bugerera ajja kujja, ye n'asigalawo. Awo nga temulamawo. Kuba mulimu akantu waluzuku naawo temukwatawo. N'ebino ebirimu okufumbirwagana ne mulemesa abaana ogenda okubeera nga bakola family y'enjovu. Oza kimu banjovu ku njovu. Anti we batuufu abo bagende bakuuma empisa z'ab'enjovu be bazimanyi. Ono wanaye ab'enjovu tebakola batyo. Ate Allah agamba atya? Tewali buzibu. Naye mugenda mu ebyo tutereere ku layini twagale Allah okuva ku tubo y'emiti majjafu. Sheikh kyagamba Allah amusaasire omuntu okubeera nga ayagala balabe ba Allah kamu kabonera akalaga nti Allah takola atya? Tamwagala. Wa huwa ghairu mubghidhi li a'da'i llahi rabbil alamin. Tali mwabo basunguwalira balabe ba Allah yata abaniriza buki? Bwaniriza era abaagala tabalinaako buki? Buzibu. Agamba faminal mahabbat aidha, nemu kubiraga nti Allah wo mwagala ayakraha ma yakrahuhu Allah. Oteekwa okubanga era toyagala Allah byatayagala. Naga nti fayakrahu al-kuffara, Allah tabaraka wa taala tayagalanga ko muntu yenna mukafiri. Ekyo Allah tamwagalangako. Bano basinza Yesu, basinza Bikira Maria, natambude from Kenya up to Namugongo. Abo tabagalangako kubanga Allah tayagalangako mudduwe kwemenya na kwetako kyatamugamba kukola. No tambula from Kenya up to Namugongo, emotoka girabanga bikajjo.
bajajo zirabanga fwene kuga abantu balabanga miti olinganga go basuleyo mu kibira n'otambula olutugendo lwalonnanga togenda funamu nga n'ofira mu kkubo ogenda kuyingira kyoto awatali kukivaamu tuba nakuwalirako nnyo kubanga tebaliko si kituufu bambi bo tebamanyi babasomera busomezi bunyiriri awo n'agamba n'otambula n'otuuka wokoma n'owepakira ng'abakulu bo tebatambulayo bagenda basobodde mu esi nalaba kubatambuze n'abawuubira ne bagamba kama waffe tusiimye mwe ne mukamanyula kwegumya na nyimba bagenda bayimba kwegumya paka le batuuka kale n'oddayo nowebaka ebigere ebikuzimba naye nga bajaji teziriwo baleka emmotoka ewaka baleka bajaji ewaka n'obugaali okwo okwekalubiriza Allah teyakutako ku bitonde wallahi batonde okubeera ku mila ya busiraamu balina kuba basiraamu fe abali ku kituufu tetwemenya tugenda tusobodde mu nnyonyi ya rabbi emirembe gyobeeramu awo wasasudde abirigo ebukadaaga obuwulirira nosala nako omaze teryakubanja bakukwatanga muli kalira wange aji ofunye ku kyokulya nti mbadde sinaba naye balindemuko baletere ku mukaaga awana nti kale aji gye mugenda eri babuukiza ne mugenda okwebaka okalegeddako faali ku kiki fa abaali badde batambula paka Makka kubanga eddiini y'obusamu eddiini entuufu omutonzi w'ensi n'eggulu kwe yatondera ebitonde byonna ya ayuha nnas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun nabinaga ati kullu mawludu yuradu ala alfitra fa abawahu yuhawadanihi au yunasranihi au yumajisanihi tiyagamba nti bamufula omusiraamu kubanga ekyo kiri mu bubumbwa Allah agamba bange mmwe abantu muteekeddwa kusinzaani Allah enkumuliitu y'abatambudde bonna balina kuba basiraamu ekyo kiragiro wabanga bakiwakanya batubuulire omutonzi waabwe yaani ye Yesu ye Bikira Maria bazzeeyo obwongo bwabwe emabega nga tebannabaawo ani eyaleeta puroguramu y'okubawo kwabwe mu nsi Yesu yali amumanyi ng'azaalibwa kuba naye n'omubuuza nti Katonda aliwa asonga wa muggulu nogati ani yakutonda akugamba yaani tasobola kugamba nti Yesu yantonda bangamyako muno esebo ne Yesu yazzeeyo namugongo bamulabye essebo yazze n'omusalaba Yesu mane Yesu abonyeebonye era owaabwe nabbi Isa ffe tasobola kugenda yeeyo bannange batukwegumya kwegumya nti yazzeewa gwalabise nga omukama ze omwana wa atala yabukana nga anaabokya watu babaziba amaaso akabano kamalo batekamu kano omwaka guno n'oddako abala batambule bajje kale ekyo kakyokka bagenda kuno banyumiza abalala owange yazze wasubiddwa ani nagambye wano omuzeeyi Petero tutambule waganye oza kimu okaddiye kati wuno omuzeeyi John myaka 6 yabaddeyo yalabe Yesu Kristo wallahi ebyo si bitu obanga bamulabye be basinga omumanyi bamulabye balla yamanye nebe tugamba nabbi Isa ne bwadda kati n'abasange na mugongo abeegaana ge bakola kyabo nti balize nti bali kugwe ani kubanga mbyagenda osooka okusaanyawo nga yakakomawo gye emisalaba tewagenda sigala n'ogu embizi zonna ku ttale teri egenda sigala nga eyina mu nsimu n'embizi kati abo tubalabula tebafanga tebasiramuse fere tunakyo tubagaza nekimu wallahi tubalabulabulabuzi nti gwe basinza si alina okukola ki kusinzibwa biri bibumbe mu butonde bwawe balina kusinza mutonzi tetuwalampa ddiini ya muntu yonna wabula ffe tubabbirako buki bubbizi nti ekituufu obutonde bwammwe mulina kuba baki era baazawo basiraamu baaba buvi ku kkubo ne bawabamu katono ne bagenda eyo ate nga n'abakulu bennyini abali ku toopu yaabwe amazima bakola ki bagamanyi balina kuba basiraamu wabwe yaŋŋambye nti ebitabo ebimu Allah biyassa Tawrat, Injiri, Zabur ebitabo ebyo
abasajja abo balina ebituufu naddala abali ku toopu yaabwe nga bapapa ate nga ebitali ebituufu mwe muli message ya Allah gyagala ebiki ebitonde era byanyonyola bulungi omubaka Muhammad sallama era ne babisoma obulungi tebasobola kuddayo kuwakanya nti nabbi Muhammad si ow'enkomerero wabula basobola okukisirikira kubanga bakyetaaga pirawo ne baasa nabo munange balimu ne pirawo ne baasa ebyo nga wa kama n'agamba awo tabagamba yagamba wa nana bwe nagati wa yagamba nabawaayo ne bagenda bo basomera busomezi nefe no mu busiraamu bananga Allah n'agamba musula ki sheikh musuratu Muslim eyo tetugimanyi ekirabo kya hadisi bansonyiwe mu todda mimbali todda mimbali ngogenda kubuza umma suratu Muslim vayo oyo nga tumusikayo kati anabbi yagamba hadisi iri mu kyani atwali butamala seka nagisoma leta hadisi mweri temuno nemera konyo ve mimbali bino byakuzibya kutetenkanya bino bya qala Allah wa qala ojawa ne bali tebafaayo tebafaayo tebalina ekyo ikasta asoma mukaawo ne bakola ki ne bagenda ebyaffe byakusoma nenkunyura nti surati guno n'okolotya n'ogibikula n'ogiraba mu kitabo kya Sheikh Islam bin Taymiya n'okinoonya hadith eri Muslim n'oginoonya wobanga okirina atakimenya nti seka gayogede gemaki gemazima ne tuli byakukwata tuli kubikwata basiramuke basinzo omutonzi wa bwani Allah wallahi saba Allah bajje ekifu ku maaso balina kuba baki basiramu ekyo baagala tebaagala saba Allah basiramuli mukiriza akadde kaweddeyo tujja kamaliza kozo kano lutu eddako insha Allah taala mukirize someseza ku Arafa naye okugikonako obukonyi kyangu yancha teza tuyingide kiro kyaki kya Arafa edduwa yaayo etandikirewo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yedona kurwachi ru Arafa eringa ekola nga dhikiri kumachana akachi nakawungezi kigeza nti okujogera kuna ku Arafa ate nabbi yagiterenga duwa yagamba nti yogina soma ne banabi banga bakola ki abakulembera la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir siba kwe unakurula lulamba bana bazunga nengambo muzibike duwa sabane badogamba ki la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul haji mbadde ngamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir oboli bana oli mutemi wa nyama mukutema oka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir oli mukutambula oli mukuvuga motoka haji Musa onyola mu wali la ilaha illa Allah bana bali mu motoka baleka olugamba ina lungi gwegenda una azikali mane azikali temujera biranti inshallah zinasabedda baleka abo la ilaha bela ko musiru kuyencha bako aja gude dalu buli kasoro bedali ko maluwala bulwereri siru wala bwe noddu duwa no kulusi ona ku Arafa chabbe emyaka ebiri Allah jagenda okusonyuwa guno gutumalako no gujja muki amazambi amatono amanene tahtaju ila tauba getaga kwenenyezani Allah ekyokusatu dako olide tolide siba Arafa muve mtubi okwejjako dako mulide emyaka 3 mwezi ofuntula dako olunako olumu lugenda kulemesa okusiiba osa musajja sawa 3 za kumacha yenna atunanga ali kama jini muno munako wavunyo ali ku kikopo kya chayo mata akutene chapati ya majolo kisimusanvu maji musanvu ali awo atudde buli ayita obambi wa mtunula bwati omusasire ajichichi kizibu wallahi Allah tusasire naye nga tiyakubalako kintu bannange noosa nalya nafundera ensonga gya kwaddeki dako yampiseeko omwazini wawe yansobera ole yazina nga bukyali ngezo okudengu nga akutte mu luba wallahi siiba dako kiri sunna togeza kugamba nti Arafa sasibe kwa salide ki dako ekisembayo kunakura Arafa Allah kamisana kyekyenkizo ky'olunaku Allah kamiki misana teke
teke ekimuleta ki eno nsi ye yamanyi era agenda okuvaawo ng'ageba malayika nti mujulire abo nkoze eki mbasonyiye buli bonna abadde ku dduwa ku azikari ez'enjawulo nze Allah mbasonyiye bagenda okuva mu lusenya Arafa nga basonyiyi nabikyaga nti alhajju Arafa yenna agenda e Maka alina okugenda mu lusenya Arafa era bw'atatuukawo ye empagi aba amaze okuba ng'agimenya kitegeeza nti olunaku lwa Arafa tulusiibe ekisembeyo ku lunaku olwo tusabe edduwa Allah tukole ki tumusabe wallahi ebyekutte ebbanga lyonna Allah asobola bisumulula ku lunaku lwa Arafa bw'abanga ajja misana ng'ennaku zonna ajja kiro wabanga azze misana era oli kusigala onywa sabbana nufuna ku mpisa Allah waali wano oli kuwalagi eno oli ku WhatsApp wosereza wala winova ng'owunza omutwe Allah kimulese gwe mwanjuli ebiki ebizibu naye ate oli ku TikTok ogenda ku Facebook YouTube ogenda ku firimu ekisembayo olunaku luwa obudde olw'enkya bwe kiba nga kyetaagisa butakola nga tojja kubulwa kyakulya luwa obuki luwa obudde bw'obaala kusaala dhuhuri ekyandibadde kisobola okuba nga kirungi banazinye magalibi ng'oli muno nga toweebase nfuna bulungi manyi musumagira olumala dhuhuri nga gwa mu kasonda bakukoonako nga toyagala kugenda kufuna wuzo juma bazinye Arafa byetulo twerere oyo wafunjire mu Arafa oyo Allah obadde ali wano kugulu sooka atuse n'okuvaawo okuddayo nga juma akyafuruuta sibaganye kujja kwebaka muki wabula ekisinga obulungi era wolabe yeebase ku enkya muzikiti genda omusune mu mabega gukiki lero Arafa musiraamu naawe sigwe Allah empeera zange nga toweekalakasa imuka osabani osabe Allah tetwebaka mane kino mukafune kano wamala okusala dhuhuri enkya oba toli nnyo bize tova muki wallahi leeta buli kaladi wa Allah musabe kyonna kyokola ki kyonna ekyali mu musawo muganda gye wagenda wava mu busiraamu kola ne tawuba kwolu kisabani kisabe Allah tetuzanyisa nakulwaddi kana akasembayo mushiriku tosiiba Arafa mwenda akatumasa nufuna imani wallahi emyaka ebiri Allahu akbar Allah gafuru omushiriku Arafa gikole ki agiveeko naam togenda funa mpe wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birrasul omushiriku toyina mulimu fuwa mindi sibayirizi zina balongo oyabya lumbe ochakiza mibwangwa nenono sirya muziro gwange ati naluyimba siwasa walugave ku lugave gwe Arafa gireke giwulire buulizi oba otesere kutusibulula atya tuveeko tujja kulya amenvu insha Allah okategeddako oza sikomyawo saba Allah tuseewo tulusiibe kubirako omukwano gw'essimu nti Arafa lukole ki lusiibe saba Allah tutegere ebigambo ebyo fabarakallahu fikum jazakumullahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh